Kiki ekikulemesezza okutuuka ku by'oyagala? Tolina ssente, muli mugubuze, oba ogezezzaako bigaanyi. Olowooza kiki ekikulemesezza okutuuka ku kyoyagala? Tebakulimba. Ekikulemesezza okutuuka ku kyoyagala gwe, it is you against you. Mu nsi tetulina gwe tuvuganya, mu nsi tetulina gwe tulwana, mu nsi tetulina gwe tukolerera. Twekolerera, twevuganya, kyetuva tugamba mu Lungereza every day better your best, strive to better your best. Buli lunaku gezaako okutumbula omutindo gw'ekyo ky'omanyi, ogwongereko obeka ekipya ky'omanyi. Teri muntu agenda kukuyimiriza, ate teri muntu ateekwa kukugamba nti kati osobola, leero tosobola. Nedda, gwe wekka amanyi oba osobola oba tosobola. Gwe wekka amanyi ekyo ky'olaba kaakano mu kiseera kino nze sikiraba. Ate kankubuulire, kyendaba gwe tokiraba. Ojja kuntaayiriza eri nga nze ndaba ekintu kirala. Omuntu yekka akusibye ye gwe kennyini. Omusajja yavuga endogoyi ye n'agireeta n'agiteekako omuguwa nga tagusibye n'aguteeka wali. Endogoyi eno olw'okuba yali eraba omuguwa nga weeguli teyasobola yadde okugezaako okwesika kubanga yali eraba omuguwa. Tulinga endogoyi ezo nti tulabawo akaguwa ne tulowooza nti katukutte. Olunaku lw'onoositula ekigere n'ogenda okukola ky'oteeka okukola, ojja kwewuunya nti ebbanga lyonna obadde waawo naye nga gwe weesibye. Tokkirizanga bigambo by'abalala kukusalirawo ki ky'osobola kukola, wa osobola kutuuka nawe wa otasobola. Abantu bangi bajja kwogera buli lunaku, bajja kukutunuulira balowooze, bo basalewo bo kye baagala. Naye ku nkomero ya byonna mu nsi oteekwanga okumanya obusobozi bwo n'amaanyi go we gali. Okujja n'oŋŋamba nti sisobola tekijjaawo busobozi bwange kukola kye nteekwa kukola. Omuntu okukugamba nti tolina ky'osobola kubeera tekijjaawo busobozi bwo Katonda bwe yakweka mu ggwe nti osobola okubeera kyonna ky'oyagala okubeera mu nsi kasooba nga okitegedde. Kale njagala kukubuuza, kiki ky'okkiriza? Okkiririza mu ddoboozi eriri mu ggwe oba okkiririza mu bigambo by'abalala? Kankubuulire, kaabe musomesa, kaabe muzaddewo, kaabe omuntu yenna gw'omanyi mu nsi muno gw'osobola okutya. N'abazadde bazaala mibiri tebazaala myoyo. N'omwana omuzaala gwe n'ozaala buzaazi mwana naye n'otomanya mwoyo kika ki oguli mu mwana oyo. Kale tokkirizanga muntu yenna kukusalirawo ng'akozesa ebigambo bye. Sigala ku kituufu, okole ky'oteekwa okukola ng'ogobera eddoboozi eriri mu ggwe. Bwe gaba nga ge mazima agali mu ggwe, bino byonna ebigambo bamala ne babivaako. Omuntu alina omukka mu ye akyasobola okuddamu n'atandika. Ntera okugamba bannange nti bwe bakuggyako ebintu byonna by'okoledde emyaka 5-10 ne bakulekera omutwe ogubikoze, okyasobola okuddamu n'osituka n'obikola. Lwaki? Kubanga omutwe gwe gumu ogwakola bye batutte, gw'omutwe gwennyini gwe weetisse. Tewali kikyuka, ekikyukamu kitono kwe kuddamu okugukkirizisa nti okyasobola okuddamu n'osituka. Naye abantu bangi banyoomebwa mu nsi. Mujjukira Mukama waffe yabuulira enjiri n'addayo ewaabwe gye yazaalwa. Ndowooza abantu abali ku kitundu ne bagamba ani oyo, nti kana akavubuka katabani k'omubazi. Era mujjukira nti eyo baamugoba, babanga abaamwegaana. We wava n'enjogera nti nabbi taganja nnyo waabwe. Ekireetedde ebitone bingi okufa n'amaanyi mangi okufiira mu bantu kulowooza nti ensi kyerowooza kye baba bali. Nze n'abantu bentunuulira wano benjigirako ebintu bingi n'omutunuulira n'olaba ng'ensi yonna emwetoolodde eringa naye ye n'asigala nga akkiririza mu ekyo ky'oli. Abantu bangi banyoomebwa n'otunuula kati wabaddewo ebigambo bingi. Abantu bangi baweereddwa obuvunaanyizibwa mu ggwanga lino ne bagamba oyo tajja kusobola. Ebiseera ebisinga okulonda tekubeera kwaffe, okulonda kubeera kw'oyo atalabika naye ng'asazeewo. Kino nkyogerera ku BBS Terefayina. Mu nsi ey'omwoyo teri butanwa. There are no accidents in the spiritual world. Obubenje buli muffe wano mu nsi yaffe ey'emibiri.
naye mu nsi ya Katonda buli ekibaawo kiba kiteekeddwa okubeerawo mu kiseera ekyo okibeereddewo era n'ensonga zaakyo. Ekintu ekikulu gwe aliwo alabye kwe kusobola okusoma obubonero obwo ovuunule osobole okufuna obubaka ki kye buba bugamba. Everything you see is a shadow cast by that you cannot see. Buli kintu kyonna kyolaba mu nsi kisiikirize kyekyo kyotalaba. Nabategeeza wano nti akambe bwe kasala olulagala n'ebitooke birwanagana nakambe, naye waliwo olusolo bye waliwo emikono, waliwo nannyini mikono. Tomaliranga budde ku ki ky'otunuulidde n'amaaso go, weebuuze kino kinnyonnyola ki era kiraga ki. Ekirala okwekkiririzaamu, self esteem. Okwekkiririzaamu. Abantu bangi basobola okukola ebintu bingi naye tebekkiririzaamu. Mu nsi omuntu okufuna kyayagala ateekwa okugaba kyalina, naye olw'okuba tukulidde mu nsi etwala ennyo ng'ereka kitono, mwe muli abantu abatalowooza ku mirembe giri egigenda okujja, nga naffe bwe twasanga guno ne tusanga bye tusanze okuviira ddala kuba kitaffe bajjajjaffe ab'emabega, tuteekwa okutuula wansi ku makya mu bwa ssekinnoomu bwo ne weebuuza olese ki. Ebimu ku bituganye era ebitusibye okutambula okugenda mu maaso, tulwanagana n'ebisiikirize bye tumaze okutondawo n'obwongo bwaffe. Ate nga mukimanyi tuli bu Katonda obutono, anti Katonda yatuwa obuyinza okutonda abantu abalala. Oli yayogera mu Lungereza n'agamba nti whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve. Bw'okkiriza nti osobola era oba osobola, bw'okkiriza nti tosobola ofuna embeera ezikulaga nti tosobola. Kiringa kukkiriza nti olabika omusujja gukuluma, era ojja kufuna embeera ezikuleetera okukkiriza nti omusujja gukuluma. Obuzibu bwaffe n'okusoomooza kwaffe okunene kutudde mu bwongo bwaffe. Olwo olutalo olusinga obunene olutwolekedde lutalo lwa ndaba ya bintu na ndowooza, tetuteekeddwa okukyusa okusobola okuddamu okusitula ekyo kyetwali tukitwale mu maaso okuzimba eggwanga. Abagagga bagagga kubanga ensi erimu abaavu, era abagagga bakimanyi nti okubeerawo kwabwe baavu. Singa abaavu bava mu nsi eyo, abagagga baba tebaliiwo. Lwaki? Kubanga obugagga bw'omugagga bukolebwa omusingi gw'omwavu. Kankuwa ekyokulabirako. Abaavu akakadde kamu batugamba nti mu Uganda tuli obukadde 44 n'omusomo. Kaakati kwatako abantu akakadde kamu abaavu nga basaasaanya ensimbi buli lunaku, omwavu oyo ng'asaasaanya ensimbi 5,000. Abantu abo 5,000, ekitegeeza abantu 5,000 akakadde kamu basaasaanya obuwumbi 5 buli lunaku. Obuwumbi bwa siringi ya Uganda 5. Mu wiiki ne basaasaanya obuwumbi 35. Mu mwezi ne basaasaanya obuwumbi 14. Olabye amaanyi g'omuntu wa wansi bwe gali. Omuntu oyo ali wansi ey'enyooma ntalina kyali. Buli mwezi akakadde kamu ak'abantu abo balowoozebwa, ffe abalowoozebwa okuba tuli wansi, tusaasaanya obuwumbi 40. Ekitegeeza okufuna ensimbi ezo, omugagga atunuulira ebyetaago by'abaavu n'abisalira amagezi n'abiteekawo. N'ateekawo ekintu abaavu mwe basobola okumuwera 5,000 buli lunaku nga teboosezza. Obuwanguzi buli mu kuteerawo balala bibayamba. Obuwanguzi n'okutuuka ku kye twagala biri mu kuyamba balala kufuna bye baagala. Todduka mbeera ekuteeka ku bunkenke. Embeera ekuteeka ku bunkenke y'embeera yokka ekukkiriza okukula era ekuyamba okugenda mu maaso. Twabagamba waliwo kye bayita movement ne progress. Osobola okuba ng'otambula naye nga tokula. Era ne tubawo ekyokulabirako ne tubagamba nti omwana ayiza okutambula bamubalirira nti olunaku atambula kilomita 6 aba alagawa. Ava mu kisenge n'adda mu ddiiro, n'ava mu ddiiro n'afulumako n'azannyamu awo ne yeetooloola. Bugenda okuziba olw'eggulu omukazi wattu oba musajja wattu n'agwawo ng'akooye naye nga yabadde alagawa tewali. Buli lwe weewala embeera ezikuteeka ku bunkenke, weewala okugenda
mu maaso kye tuyita progress. Pressure kye kintu kyokka ekitukkiriza okukula. Kambabuulire, omukyala bw'ayingira mu leeba, pressure yereetera era yemuyamba okuzaala. Badokita abakugu abavunaanyizibwa ku nsonga ezo bantegeeza, nange nina omwana, bantegeeza nti omwana maama si yamusindika, omwana abeera ne pressure eyiye eyeesindika, kubanga ekiseera ekyo kiba kituuse ng'alina kufuluma. Pressure eyo ejja munda yeereetera omwana okufuluma, ekitegeeza obunkenke obujja mu ffe bwe butuleetera okuzuula n'okuvumbula obusukkulumu bwaffe. Era twabagamba nti akakoko okwalulwa pressure eva munda, ke kakoona eggi, bwe katakoona ggi kisusunku kino kalina kufiiramu. Todduka bunkenke. Okunoonyereza kulaga nti omulabe w'omuntu asinga nnyo okuba ow'amaanyi pia kutya. Era oli yabagamba banne nti omulabe gwe mulina okutya ennyo okutya. Kyokka ate kambabuulire, omukisa ogusinga obunene eri ffe abantu kutya. Nja kukyogera bw'atyo. Ye Nelson Mandela yagamba nti oluvannyuma lw'okwaŋŋanga n'okuvvuunuka okutya kwaffe, okuyimirirawo kwaffe kununula abalala. As we are liberated from our own fears, our presence automatically liberates others. Kye yali agamba nti omusajja omuzira si yoyo atatya, wabula yoyo asobola okutunuulira okutya kwe n'akwaŋŋanga n'akuvvuunuka, ate oluvannyuma bw'akuvvuunuka ekyo kyaba afuuse kinunula abantu abalala nga bakkiriza nti nabo basobola. Omukisa gw'olina kutya. Lwaki? Okutya kutulowoozesa ebintu bingi. Okutya kutuyamba okweteekateeka. Okutya kutusobozesa okuteekateeka obulungi n'okukola ebintu bye tutwalikoze singa tewaaliwo okutya. Naye olw'okutya ebiki ebisobola okubeerawo. Olw'okutya okufa kyova weegemesa COVID-19. Olw'okutya okugwa kyova ogenda mu yinsuwa. Olw'okutya ebintu eby'enjawulo kye kiteesaawo amagezi ag'enjawulo agasobozesa abantu okutambula. So newankubadde omulabe waffe asinga kutya, singa okkiriza okutya okukuwamba. Naye bw'okkiriza okwaŋŋanga okutyako gufuuka omukisa, kubanga gukununula n'otandika okwete. Architect, abakubi abateekateeka ebizimbe ab'ebiseera biri emyaka 400 emabega, baasobolanga kuzimba nju neekulungirivu wakati ne bateekawo empagi enkulu, wano ne basereka emiti gyonna nga gyekutte ku mpagi enkulu. Oli ne bwe yajjanga n'asikamu omuti gumu, ennyumba yasigalanga eyimiridde, bazzangawo buzi za ssubi. Naye enkuyege bwe zaayitanga wansi ne ziri empagi eya wakati n'egwa, akasolya konna kaagwangamu. Empagi eyo etuuzibwa mu buntu. Obuntu obwo kwe kumanya n'okutegeera okukuuma omuntu, okumusobozesa okukola ebintu byonna by'akoze. Abazadde, goloofa nnungi, terefayina ennene nnungi, abayambi mu maka abakola emirimu bana balungi, enteekateeka ennungi nnungi n'okusomesa abaana mu masomero amalungi kirungi. Naye bateekwa okuyiga omusingi ogukusobozesa okukola ebyo. Bw'otu obikole kibanga okusena amazzi ojjuze ekisero, omenyekedde bwereere ng'oli eyawandiika n'agamba nti obulamu bulinga okugoba empewo. Omusajja yava mu kyalo wala nnyo n'ajjira ku kimotoka emabega n'ajja e Kampala. Yali mu nnaku ng'ava mu nnaku n'ajja e Kampala n'ategeera ennaku ye, n'akola n'agaggawala n'azimba obwaguuga n'obwakabaka bw'ebyensimbi empire. N'azaala abaana be 10, kwaliko abalenzi 7 n'abawala 10. Omusajja oyo Mungu n'amujjulula. Emitwe 7 n'ogattako n'egy'abakazi abasomye obulungi era bateekeddwa obulungi 3, gy'emitwe 10. Ne gigaana okukkaanya ku butya bwe gisobola okukuza obugagga bwonna, ne gisalawo okugabana n'okuyuzaayuza. Njagala twebuuze,
kyanjawulo ki ekibeera mu mutwe ogumu emitwe 7 nga tosobola kukisangamu ekimazeewo empya n'ebikoleddwa ebingi mu mulembe gwaffe olw'abantu abatendekeddwa okutwala so si okuleeta nga bo bwe baba basanze. Nze nno ndowooza ekiseera kituuse tutandike okuteekateeka abaana nti amakulu g'obulamu kuleeta so si kutwala. Awatali pressure tosobola kukula. Lwaki? Ofuna okwesaasira era ebiseera ebisinga ebintu obikwata mpola ne bye waalikoze n'obimaliriza mu kiseera mwolina okubimaliriza obikwata mpola. Nyongedde okukakasa n'okuyiga nti ebiseera ebimu twetaaga ebintu ebitusindiikiriza era olumu twetaaga okweteeka mu biseera ebizibu y'engeri yokka gye tusobola okukula. Ekyo kyolaba munda mu ggwe ku nsi kuno kaabe mukaddewo kaaba oyo akusumba ng'endiga kaabaani teri alaba kyolaba. Ekyo kyolaba kyaweebwa ggwe wekka mu mulembe guno era bw'olifa oligenda nakyo. Tosobola kuddira kirooto kigazi kyolaba n'okibuulira omuntu alina ekifaananyi ekitono mu ndowooza ye. Ono luva y'abayita ba small minded people. Naye nze ŋŋamba abantu ng'obulamu bwabwe bufunze nnyo nti balaba obulamu butono. Gwe ng'olaba obulamu bunene tosobola kubabuulira birooto binene. Ekinene nnyo kye bajja okukugamba bajja kukugamba tebisoboka. Mu nsi wano ndabyeyo abantu abakkiriza nti abantu abasaanidde okubeera ebintu oba n'okufuna ebintu balina amaka mwe bava, balina okukkiriza kwe balina okuba nako, no, buli muntu omutonde ng'akkiririza mu ekyo ky'alikkiririzaamu, ng'akkiririza mu lugendo lw'oyo eyamuyita era ng'akkiriza mu oyo eyamuyita mu lugendo olwo. Buli muntu omutonde ng'ategedde ekyamutonderwa era n'akikola n'amaanyi ge n'obulamu bwe bwonna n'omutima gwe asobola okuwangula era n'abeera w'amaanyi. Era toddeeyo ne weenyooma. Olwaleero kaakano abantu bangi be tutunuulira ng'obuvo bwabwe bwali bubi nnyo 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 nnyo, naye nga ku kaakano ate be bali waggulu ate batonze n'obulamu obulungi ne babutondera abalala. Omu Yesu gye yazaalibwa ku street kwe yava kwaliko enju 11 era bali bwe babagamba nti oli ava eri byagamba nti eyeevaayo kaki eriya ekiyinza okuvaayo tebasobola kulaba bigere ebyo gwekabiraba. Omukisa ogwo gw'olina n'ekyo kye walaba kisigaze mu ggwe gw'okole ky'oteekwa okukola. Kiri kye twagamba kola ky'oteekwa okukola. By'otolinaako buyinza bireke obirekera ateekwa okubikola. Nkukakasa olunaku lujja kukya ng'oli ku ntikko era bino by'oyiseemu lulifuuka olugero lw'abo abanaku abalala olulibasitula ne lubazzaamu amaanyi n'okubategeeza nti nabo basobola. Nkukakasa naawe osobola. Obulamu bwe bukwata n'owulira nga bukutte nga tokyalina gy'odda nga buli kintu kyonna ky'ogezaako kiraba kigaanye, lekera okukwata ku nzigi ez'enjawulo ng'oggula luno konkona luno oggula luno. Nedda, sooka okkakkana otuule wansi. Bw'onootuula wansi olujja olutuufu lugenda kwekaakamu katono lweggule osobole okufuluma. Bamukisa abasobola okubiwulira ne babitegeera, nabategeeza mu dimansi eziyise nti bw'obikkula ekitabo wabeera wakubikkulira. Bw'owulira ebigambo waliwo akuwuliririzaako. Bw'obikkula waliwo akubikkulira. Kyekitabo kye bayita okubikkulirwa, revelation. Bw'obanga tobikkuliddwa ebyo ebikwekeddwa mu bigambo tosobola kutegeera bigambo kye byogera.